Ni cuivre papa. Cuivre mu produit. Desi isko walisema kwako hakuna produit. Wanakufa wengine. Wengine wanakufa. Wengine wanakufa. Wengine wanakufa Mungu wangu. Wengine wanakufa. Wengine wanakufa. Wengine wanakufa. Babu mbafu tunaonesha mkimbie. Limonde baba. Meza bone mwangalie. Wengine tulewakataza wanakufa mumai. Hii ni mambo. Kati yes nkulamusizaako nnyo oli ku Yugi Update TV. Embeera yeeyo mu Northern Eastern Democratic Republic of Congo, ebirombe eby'obugagga we bitu bigenze maaso n'okuba nga bitagetingibwa bifuuse target era ze zimu ku strategic move kati abonna bonna abakola obulumbaganyi ze bakozesa okusobola okulaba nga bafunza omulabe. Bakitegedde nti omuyeekera kyayagala ze mineral sites, munnansi kyayagala, government kyayagala ze mineral site. Kati buli ateekawo obulumbaganyi afuba nnyo okulaba nga taleka mineral sites zino ku ttaka, agenda maaso n'okuba nga aziyisaamu eggaali. Mbalamusizzaako nnyo, mbakulisizaayo nnyo gyonna gye mututuusaako engalo, mujje baleko. Abali mu ggando lya weekend mbatumiddeko, kansubire nti ebintu bitambula bulungi nnyo. Abali mu diaspora, abali ku Kyeyo, abali mu Ddungu, mbatumiddeko nnyo mwebali kwekumira ku Yugi Update TV. Abula nagambye gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikooneko ojja kuba nga osula bulungi nnyo otweyungako. Abali emitala w'amayanja, nnyongera maaso n'okubalamusaako naddala mmwe abajja mu comment section mukolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. Gyaffe gino gitambulira ddala bulungi maridaadi saana. Kakati nno ng'embeera wenjikulaze kyekyo ekigenda mu maaso mu Northern Eastern Democratic Republic of Congo. Ate wavuddeyo amawulire agayaminkiriza eggwanga era galeese bannansi b'eggwanga erya DRC nga banyeenya mutwe olw'ensonga nti nno kigambibwa nti nno waliwo Islamic State endala ebaluseewo erabikiddwako mu Eastern Democratic Republic of Congo mu Northern East. Jjukire no mu Northern East kana akafo muhoozi avuddeyo enfunda nnyingi nnyo nga yeewaana nga wagenze maaso n'oteekayo amagye g'eggwanga erya Uganda ge twandiise aga Uganda People's Defence Force era nga bagenze maaso n'okkuba emmundu. Omwaka oguwedde yavaayo ne bakuza n'okkuza ne bajaganya ne bateekawo akabaga ng'akulisa amagye ge okuyita mu buwanguzi oluvannyuma lw'okuwangula abayeekera bonna abali mu Northern East Democratic Republic of Congo mu bitundu ebya Ituri. Kakati nga yeewaanye nti n'obuyeekera bonna bumazeeyo era eggwanga bannansi b'eggwanga erya DRC benyumiriza nnyo mu ggye ly'eggwanga lino Uganda era tebasuubirayo bulumbaganyi bonna kkomawo ng'eggye eryo gye liri. Wabula eggye lino oluvannyuma lw'okulwanagana n'abayeekera waliwo abayeekera aba ADF abagambibwa nti bano be bagenda maaso n'okuba nga bajja ne basala ku sayidi eya Uganda ne bagenda ne ku sayidi eya DRC ne bagenda maaso n'okukola obulumbaganyi ku ggwanga ku mawanga gano abiri. Kakati waliwo n'ekibinja ekirala baali bakiyita ekya Codeco. Ekibinja kino nakyo kyalabibwako mu Northern Eastern Democratic Republic of Congo nga kigenda mu maaso n'okuba nga kikekesa emmundu, naye nga we nkugambye bino byonna ebibinja byetondawo nga bigezaako kulwanirira kintu kimu. Bonna bonna balina goal emu. They might be with different structures, strategies, ideology, naye with the same goal. Balwanira bya bugagga ebiri mu Democratic Republic of Congo. Kyoba olaba
gavumenti ya Kisekedi ne weneekola etya neerwanyisa abayeekera bonna eggwanga erya DRC terijja kugwa mu buyeekero olw'ensonga nti nno bantu bangi abayayaanira ebyobugagga ebiri mu ttaka lyabwe. Kati Muhoozi Kainerugaba yadiployinga amagye yavaayo ku social media n'atugamba nga bwe bayingidde into agreement n'eggwanga ne gavumenti ya Felix Tshisekedi. Bakoze agreement eya peace keeping ey'okugenda otebenkeza emirembe mu Northern Eastern Democratic Republic of Congo, era operation eno ne bagisituuma operation Sujja. Era gye byakomekerera awo olutalo nga lukyagenda mu maaso, obulumbaganyi obwakolebwa ng'amagye ga ggwanga erya UPDF gagenda mu maaso n'okutta abayeekera ba Codeco, gagenda mu maaso n'okulwanagana n'aba ADF, era ne bavaayo ne bagamba nti babagobye mu bitundu ebibaddemu abantu, nti babasindiikiriza ne bayingira ebibira ebya DRC munda eyo, naye ne bagamba nti lino eggye lya Mukama, the army of God, ligenda kuba nga libafugaza libajjayo yonna gye banaabeekukumye. Byali bigambo bya Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Era twalaba information eyafuluma wano mu Uganda ng'abayeekera abamu bwe bayita abakodeko bavuddeyoko ne bajja mu ggwanga Uganda ne bafuna conference meeting ne Chief of Defence Force nga kyekibaleese kuteeseganya mirembe, nga bo bagamba bawanise kuba tebalaba nsonga ki bagenda maaso n'okulwanagana, nti beeri kyali kibalwanya baali bamanye eggye lya Uganda liyingidde kuwamba bya bugagga byabwe, ate bagenze kitunulamu nga si we kiri. So bo ne bavaayo ne bawanika ne bagamba nti bo kye beetaaga be bannaabwe abalumizibwa bagende maaso n'okuba nga bajjanjabwa, baweebwa service, herese service ennungi, saako n'abamu obbanyiga mu magye eyize eggwanga erya Uganda oba eggye erya DRC. Kati ensonga West wezaali, era meeting eyo yali ekuliddwamu Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba, era yaheringibwa wano mu Uganda mu kibuga Kampala. Ensonga ne zigenda maaso n'okuba nga zikwazibwa, ne kiraga nti nno amagye g'eggwanga erya Uganda UPDF gasobodde okufuna obuwanguzi ku bayeekera bano aba Codeco, era akakabinja ka Codeco tekaddamu kulabikako. Ako twakitwala nti ndo bamaze okuba nga bakasaanyawo, they eliminated it all, nga bagenda maaso n'obakuba n'okubatta. So batuuka ekiseera ne bawanika ne bagamba tufiira ki? Tufiira bwemage tuwanike, after all bye tulwanirira abasajja tebagenda bimalawo. Jjukira bulungi project endala eyali etwazizaayo amagye ge Uganda, waliwo project y'oluguudo eyali egenda mu maaso n'okukolebwa mu Northern Eastern Democratic Republic of Congo mu bitundu ebya Ituri. Kakati nga bazimba project eno ey'oluguudo lusobole okubeera nga lutransportinga ebyobugagga ebigenda okuva mu Northern Eastern Democratic Republic of Congo biyite mu ggwanga erya Uganda, oba byeyongereyo wa awo simanyi. Kikulaga ki? Kikulaga nti mu Uganda mulimu abanene abalina interest mu Northern Eastern Democratic Republic of Congo olw'ebyobugagga ebiriyo. Kati so wano we wali ensonga, nze kino nkyogera bulijjo nti olutalo terugenda kuggwayo mu DRC olw'ensonga nti nno singa entalo ziggwayo manya eiza abanene abadde bakiinamu omukono bafu mu ggwanga erya Uganda oba mu lya Rwanda, kuba bano be basinga okifunamu. Bo bwe bateekawo olutalo mu nsi eyo ne bagenda maaso n'okulwanagana, kijja bbawo enkizi ey'okuyingizaayo troops zaabwe ogenda okulaba nga bateekawo stabilization, bastabilizinga embeera, balwanyisa obutujju. Naye ng'ekyamazima obubunyo gwe teweegendereza nti waaki entalo zonna ezibalukawo mu DRC zibalukawo okwetoolwa regions ezijjuddemu ebyobugagga. Eimu terimu ya kulwanirira oba balwanirira bannansi b'eggwanga eryo, after all oba operatingira mu kibira wandige nti no bandibadde babaleka kasita tebakwata ku bannansi bali eri. Naye ensonga ebawambisa bannansi nti ebasalako ebitundu ebimu ebyokipayinga, bannansi beetaaga okutiisatiisa, beetaaga okutiisatiisa nti waliwo embeera ejjeewo. Kati yenna yenna oyo akibala ate nga y'omu yagenda okudiployinga amagye mu region eyo gy'ataddewo instability, ekyo yino kimanya. Kati abantu batera beetaaga basobole badifendinga obutabakolako ataaka nti bayinza obbakolako obulumbaganya omulundi ogumu. Naye kati gavumenti webanga erina abalumbagana eba etyamu olw'ensonga nti mulimu bannansi b'eggwanga abali eyo. Kati ekyo osaanidde okuba ng'okola ki? Ng'okitegeera. Kakati ensonga endala egenda mu maaso kwe kulaba nti abamu kuba balinamu interest abafacilitating entalo zino
bakiinamu nnyo omukono era bagenda maaso n'okuteeka entalo mu ggwanga lino olw'ensonga nti nno tolina ng'eki gy'ogenda yingira mu ggwanga ly'otafuga nga tolinayo nsonga ekututteyo. Kati mwami oli Kaguta Museveni ne Paul Kagame babadde ba nsonga nnyo mu nsonga eno, era wonojja weetegereza ebyafaayo kigambibwa nti abajaasi bano abayeekera ba ADF baatandikira mu bitundu ebya Uganda. Akabinja ako katondebwa, kitegeeza mu kutondebwawo katwala ekiseera nga kali trainingibwa nga kaweebwa skills, best skills eziyinza okukayambako okugumira embeera mu ttale gye banaaba bagenze mu birombe. Kati ssaawa zino oyo yenna ayagala okulwanyisa obuyeekera kyalina okutagetinga zi mineral site kyokka n'abayeekera nabo batandise ozitagetinga. Nagambye dde oli ku UG Update CV kosinzira okuba nga otuwuliriza. Njagala obeere nga weekenneenya vidiyo eno bulungi nnyo osobole okulaba ku ki ekigenda mu maaso. Kati walabiseewo ekibinja ekirala kibataabala muhoozi kyataabala, ng'ekibinja kino ekirala ye Islamic State era ng'ezze kulwanisa abo bonna beenaasanga ku mineral sites. Bagenda maaso n'okubanga nabo bateekawo embeera. Kati kino tebaakibala kubanga baakabulwanyisa obuyeekera mu Northern Eastern DRC ne balaga nti buweddeyo. Kati walabiseewo akabinja akalala kubanga Uganda yali yawithdrawinga dda amagye gaabwe aga Uganda People's Defence Force era gabadde waka nga gatudde nga tebalina kyakkola. Kitegeeza ki? Tewali kyakwekwasa kibawa kuyingira Northern Eastern DRC kujjayo byabugagge badde bajjayo. Kati abanene batula ne balowooza ne bagamba ki ekiddako, abayeekera bonna tubalwanyisizza. Kati ne weetondawo akabinja akalala ne kagamba eno Islamic State evuddeyo naye eri mu kulwanirira esazeeko ebitundu bya Ituri provinces mu Northern Eastern Democratic Republic of Congo era balina okudeployinga y'amagye. Oba okitegeera, jjukira Uganda yeekwata ensonga z'okustabolizinga instabilities okwetoolwa East Africa oba ne Africa yonna. Kakati wano kigiwa enkizo okuyingiza troops zaabwe mu Northern Eastern Democratic Republic of Congo ng'ensonga ey'okwekwasa. Ne kino kye njagala omanye, obadde okimanyi nti nno teri bubinja bubalwanyisa ne buggwawo, nti obubinja bwe balwanyisa babuwadde ekiseera eky'okuoperatinga era contract yaabwe oluggwako ng'ekyo kikoze eki kiwedde. Era y'ensonga lwaki ojjawulira nti ayeekera baba bamazeewo. Kati abo bennyini badde balwanyisa be beetondamu obubinja obulala bukyusa linnya ne bajja kati ng'aba Islamic State ne batandika okuteekawo olutalo olupya ne bateeta strategy empya ne kiddamu okuwa omugagga yenna facilitating ensonga eno okuyingira DRC okusobola okulaba nga yeesenera ku by'obugagga ebiri eyo. Nagambye oli ku UG Update CV gwe tannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Njagala nkulage Islamic State engeri gye yataakinzeemu ebirombe bino. Yabyataakinze ng'eyagala kugobayo bonna ababikuuma amagye agagenda mu maaso n'okukuuma sites zino. Sites zikuumibwa ddala, ezo zolaba zonna sites zenkuteeredde awo, eyo site ekuumibwa. Kati abayeekera bagambye okusobola okwenyigira mu nsonga eno okuwamba site tulina sooka kweliminatingawo magye era okubwatuka kwe kukuwalabye nga kugenda mu maaso nga bagenda mu maaso n'okuba nga bawamba. Embeera ndowooza ogiraba ebaddeyo okubwatuka kwa sites. Ababaddeyo munnange yeyo embeera gye bayitamu ina kubanga njikuteerawo olaba embeera yayiseemu kubadde kutotomoka kwerere maziga na biboobe mu Northern Eastern Democratic Republic of Congo. Chief of Defence Force wa Uganda gye yakava okulangira nti n'eddembe litebenkedde eyo era bagenze maaso n'okulwanirira baganda baabwe abatuusi abahima abali eyo mu Northern Eastern Democratic Republic of Congo. Tetumanya ani abatwalayo na nsonga ki waaki gye basiisiirira ennyo gye bamanyi obulungi nti nno waliyo entalo. Ekyo nakyo tutwetaaga kubanga tukibuulirizaako nnyo. Ensonga eyo erimu eggumba naye nga yeyo embeera eri ku site gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati nno mu Bunia okusinza ku information okuva ku CHAP report, information gyefulumizza ng'ennaku z'omwezi 15 May omwaka ogwa 2026 kikulaga nti nno Bunia Democratic Republic of Congo
esuspectingiddwa okubanga efunye abalwanyi abapya abayeekera abapya aba Islamic State abagenze maaso n'okukola obulumbaganyi ku ggye eddene erya Congo era bagenze maaso n'okutargetinga positions omuli mineral sites in Northern Eastern Democratic Republic of Congo. Basse ba captain ab'amagye saako n'abajaasi nkuyanja abakafiiriddemu mu katundu akamanyikiddwa nga Amumbusha. Ba local officers saako ne ba security sources eno ensonga bavuddeyo ne bagiteeka ku mutimbagano ku Saturday ne bongera okulaga ekigenda mu maaso mu Northern Eastern Democratic Republic of Congo nti beetaaga deployment emala okusobola okulanga esalako ekitundu ekyo kisobole okuba nga kiddizibwa bujja. Nagambye oli ku Yugi Update Civigwa tannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe. Bagamba enjege eno ezizeewo ebaddewo ng'ennaku z'omwezi 14 mu kitundu ekimanyikiddwa nga Mambasa territory. Eyo nno ba armed men gye batagetinze positions omwabadde armed forces eza Democratic Republic of Congo abamanyikiddwa nga ba FARDC saako ne mineral sites ezibadde zoperatingibwa mu bitundu ebyo nazo zisaliddwako ne zisaanyizibwawo. Abasajja tebasaaga, abasajja tebawena. Bagamba ekijja kijje bagenda maaso n'okubanga nabo bakola ki baagala kuwamba buyinza. Bano abazze nkugabe bapya babayise ba Islamic State kibinja kye ekyetonzeewo mu Northern Eastern Democratic Republic of Congo. Kati goloza kye kiddirira ku ggwanga erya DRC. Wabanga gavumenti Felix Tshisekedi agenda maaso n'okulwanyisa ebibinja by'abayeekera mu ggwanga ly'ebyenjawulo kimunywereza mu bukulembeze oba kiyuzayuza ntebe ye. Mu kaseera kano ng'agenda maaso n'okuwera ennemba n'abayeekera ba M23 aboperatingirwa mu Eastern Democratic Republic of Congo saako abayeekera ba ADF ababadde mu Northern Eastern DRC. N'obubinja obulala bungi nnyo. Buno obubinja olowooza singa tageti yaabwe yali yakuwamba buyinza singa gavumenti eyo ekyaliko nga bamulumba buli nsonda ku buvenjuba mu gwanjuba mu west mu east yonna nga bamugenda maaso n'omukolako obulumbaganyi. Ngolowooza ki ekyandibaddewo. So kiba kitegeeza nti nno buno obubinja bujja for a main purpose and they intend to seize and to occupy the mineral sites in DRC. Ekyo waliwo omunene akiri emabega. Ekyo njagala okuba ng'okola ki ng'okitegeera okusinziira ku security officers mu regions ezalumbiddwa. Amagye ga FARDC delegations agatravelinze okuliraana ekyalo ekya Penge bakoleddwako obulumbaganyi, bakoleddwako ambush era ne baatakingibwa. Era kino kyaleetedde bangi nnyo okufa omwabadde ba kapiteeni nkugambye n'abajaasi nkuyanja abakoze ekyabafiiriddemu. Kyobulaba olutalo waki batagetinga nnyo abaduumizi. Olaba luno olutalo lwabadde lubale basoose kusalako baduumizi b'amagye adde bakuuma sites zino. Kati basazeeko abaduumizi ne bamanya nti no bano bagenda kubanga bayisa mu jjenje kkalu. Yiyo strategic plan ekolebwa ku lutalo. Kitegeeza babadde ne plan n'embala nnungi nnyo okusinziira kubanga badde bakimanyi kye balumba ne kye batwala kinene. Kyobolaba obuli bw'enkwe obuli mu magye g'eggwanga erya DRC oba mu gavumenti ya DRC kigenda gitwalira kizibu nnyo, kigenda gibeera kizibu nnyo okusobola okulaba nga erwanyisa obuyeekera mu ggwanga lino. Kigenda gikaluubirira nnyo. Kati ambush eno eyakoleddwa ng'omanyi okuttira bakapiteeni ba military commanders saako ne ba junior officers ne babatta nga n'ekigendererwa plan strategic plan yaabwe si ndala si yakuwamba buyinza naggambye yakutwala bya bugagga. Naye twebuuza ani ali emabega wa kino. Amagye g'eggwanga erya Uganda UPDF tegava mu bitundu ebyo ebya Northern Eastern Democratic Republic of Congo. Era twatuuse n'otandika okulowooza, bangi batandise okulowooza nti okuva UPDF yagobwawo kati bali mu kunoonyanga eki bayinza kupenetratinga mu kuddamu kuyingira bit regions ezo kuba lwa nsonga zijjuddemu ebyobugagga ebitagambika. Nina kinyaga okubuuzaayo. Ngolowooza lwaki amagye ga Uganda ga UPDF tegalumbagana bayeekera ba M23 gye bali? Omanyi statement Muhoozi yakakola ku bayeekera ba M23
yavaayo n'akiriminga n'agamba baganda baffe abo batuusi bachwezi bagezaako kulwanirira ttaka lyabwe mu Eastern DRC naye kuva ddi nga ttaka lyabwe. Nagambye Abanyarwanda balina omuze ogw'okusalako ebitundu mu mawanga amalala ne bagawamba kasita balaba nga babenefitingirawo nga galimu ebyobugagga bino ebitundu babisalirako ddala ne babiwamba. Kati so kyekintu kye babadde bajja bakola. So kino si kipya. Muhoozi okuvaayo statement yakolebwa bulungi ku social media era ebimu ku UN Security Council is it the Human Rights Commission bibagenze maaso n'okiralifyinga n'ensonga baajogeddeko ey'okubanga Muhoozi ono baamugeraaginja ku bintu bingi bagamba embeera eno teyakatuukawo mu South Sudan wokka wabula ne mu DRC twalaba nga agenda maaso n'okukomentinga nga wawagira abayeekera ba M23 nga abaganda bawe batuusi bagezaako kulwanirira ddembe lyabwe na ttaka lyabwe mu Democratic Republic of Congo. Ovuwiki ekintu ekyali ekikyamu tekyali kituufu yadde kubanga buli muntu amanyi Abanyarwanda they are originated, abatuusi gye bali originated. Kakati statement ng'eyo eraga embeera egenda maaso ne personal interest eziri mu nsonga eno ne operations ezikolebwa. Katwebuuza amagye gano abajasi bano oba abayeekera bano abazze aba Islamic State bwe bazzeemu ne basalako ekitundu ekyayituli mu Northern East DRC kati tusuubire nti n'operation sujja egenda kuddamu museizuukusibwe badde mubakole obulumbaganyi ku bayeekera abo. Ekyo ekibuuzo nkikulekedde mu comment section. Wabula kansooke nziremu nkuwa akatambi kano olabe obulumbaganyi bwa Islamic States bwe yakoze. Ni cuivre papa. Cuivre mu produit. Desi hizo walisema kwako hakuna produit. Wanakufa wengine. Wengine wanakufa. Wengine wanakufa. Wengine wanakufa Mungu. Wengine wanakufa. Wengine wanakufa. Wengine wanakufa. Babu mbafu tunebonesha mukimbie. Limonde baba. Meza abone mwangalie. Wengine tulebakataza wanakufa mumai. Hii ni mambo. Kati obulumbaganyi obukoleddwa kuyinza olowooza nti bukoleddwa ku magye gokka nedda baaba si ku magye gokka wabula nabo abasangiddwa ba employees abakozi abagenda maaso n'okukola mu birombe ebyo nabo obulamu bwabwe busaanyiziddwawo balina famire zaabamu baziresse balina buli muntu gw'olabaawo alina famire mwava abo nabona baziresse lwa bulumbaganyi ate nga baba baagala okukola gy'emirimu egiriyo buli kitundu Mukama alina engeri gye yakitondamu kati ekyo gy'emirimu gy'oyinza ossangayo. Era tugamba lwaki tebakola mirimu mirala nga olaba weeyagalira mu Uganda emirimu mwegiri okufuna eri ekyokulya ebiseera ebisinga olina kulumba kirombe. Ate abasajja abo bajooga bakimanyi bulungi ebyobugagga ebabasimisa birimu ssente naye babasasula bubi nnyo. Ssente zebabasasula bamakinga sure nno tezigenda kugaggawaza osigale ng'okyabasimira. Kati bannaffe batundayo bulamu ogenda mu maaso n'okusima mu birombe ebyo. Kati abasajja babukozeeko ambush ne baataakinga bubi nnyo. Abasajja babasazeeko bubi nnyo. Kigambibwa soke nkuteereko wano kigambibwa mbu
amagye gano oba abayeekera ano nga tebannaataakinga we bakoze ambush basobodde okuba nga bakola ambush ey'amaanyi gye babadde tebasuubira ku ggye eribadde ligenda maaso n'okukuuma ebirombe bino era abayeekera bano bamaneginze okuwamba ebyokulwanyisa saako ne equipments military equipments ne bakurashinga n'abajaasi ne bakubagana saako n'abaloko security officers mu Mombasa. Nkugambye eno information eva mu chap report nti ku lunaku olw'Essande ku makya ku lunaku ku Sande ku makya babadde n'obujirizi obumala naye tebaweereddwa authority kusobola ku publiking eno nsonga kitegeeza badde yakyama ebadde neekusufu lwaki baba bagikukusa mu ngeri bwetyo olw'ensonga nti nno diiru eno oba obulumbaganyi buno buliko abanene waliwo abakifunamu nagambye dda buli wolaba omuyeekera waliwo abaali emabega waakyo kati nga wulira nga bagamba ebitongole byonna ebisinga omuli ekya East African Community omuli ekya South African Development Community omuli ekitongole ekya UN United Nation bonabona bavaayo ne bakiralifyinga ne bagrowinga ne bateeka ensonga ku mmeeza ne bagamba nti teri mulala facilitating abayeekera bana ba M23 balina obuvumu balina courage ono Paul Kagame era kye baakoze Omumerica kwe kutandika obbateekako sanctions asobole okuba nga abanafuya mu mbeera eyo emirimu gisobole okutambula nga gigenda mu maaso kakati mu Northern East DRC Islamic State eyimuse buto batandise oteekayo obulumbaganyi gwe kyobumanyi okuba kutta bantu bajja kuteyo abantu ng'ebikumi ng'olukumi lugwe wali kati buli muntu atya okwenganga territories ezo olabye strategy bannabyabufuzi bakozesa ajja kutayo abantu nga 100 amanye nti kati batidde tekyali ayinza kwetantalayo ye nga atandika kusetting up buli kimu kyayagala nga mu ngeri yonna gyayagala okikolamu nagambye bino bisanga ku Yugi Update CV wokka era nga ffe tugenda kuba nga tubikutuusaako gwe kyolina okukola kirya wansi kwata ku kigambo subscribinga ojja kubeera nga buli kimu okyota buliro kakati oluvannyuma lw'okubanga obulumbaganyi buno bukoleddwako aba local authorities bagambye eno ataaka tekosezza magye gokka wabula ne mineral areas ezibadde ziriraanyeewo okugeza nga mu Shasha eyo nno bagamba nti nno Kimia mining operates gyesinga okweparatingibwa ezo nazo mineral sites zirumbiddwa zikoleddwako obulumbaganyi kitegeeza kikosezza wanene tebadde just nga wobisuubira ffe tubikuwa kubadde kusiitaana era obyerabiddeko ensonga zibaddemu okusiitaana ensonga tezibadde za kuliisa empiso bijanjalo mpiso nedda kubadde kubagana kubwatula kubwatuka kuwamba kwekuba masasi nga omanya aba Islamic State ebiseera bisinga ate buli kibinja engeri gye bakineemingamu bakola research amala yengeri gye kijjamu n'obulumbaganyi bwakyo tebayinza kuyita wa Islamic State ng'ogenda emisonga zikwatisa kimpowooza era ogenda kujja nga omutujju wa Islamic State gwe tulaba Paul Kagame kyabakola eri mu Eastern DRC agenda mu maaso n'okubakuba niwankubadde abayeekera abali eyo bagenze mu maaso n'okufugazibwa kyaka amaanyi gabawedde bagenda babatta kakati nno ekitundu ekimanyikiddwa nga Mushasha eri eno nno egenze mu maaso n'okubanga experiencing enfunda eziwera insecurity ng'egwamu obutabanguko kubanga abayeekera abamukwata mundu batagetinga nnyo ekifo kino batagetinga ate bajja batagetinga amagye saako ne mining activities ezigenda mu maaso ne battiramu n'abakozi kyekizibu ekiri ku Islamic State saako ne ba local administrative officers mu Mombasa nabo babalumbaganiramu era bano bagenda maaso n'okwekubira omulanga bagamba nti okusembayo
obulumbaganyi bwe basembayo okulaba bwaleetawo fear eri abatuuze ne badduka mu kitundu kino, era n'abakozi babadde batono mu mineral sectors. Abakozi kati tukyabafuna, kibabeeredde kizibu oba olubumbaganyi buno obugenda mu maaso n'okubakolebwako. Kati kino kigenze mu maaso n'okuba nga kibatiisa. Bagamba tugenda kukola tutya? Abakozi batandise okukwatamu engugu zaabwe badde ewaabwe ku butaka. Bagamba mwewannyo bwe baba nga abasajja bano tebategetinga magye, ffe kale banditulese ne batutandikirako ng'abakozi. Naye baba nga batagetinga amagye saako naffe ate abakola mu birombe bino, ekyo kikikubye ekikwe era bakuttemu obugugu bwabwe. Bagamba babuliddwe sayiti ke bagende bawatanyeeko emirala. Bino nno byapeninga, oyinza obitwala ng'ebya firimu, n'ebyapeninga mu Democratic Republic of Congo. Ate eno egambibwa nti bano si balala abaakoze ekikolwa kino, bano babadde ba Islamic State. Era si propaganda nga basinga ebagamba nti propaganda channels abagenda maaso n'okusaturatinga image, populatinga nga balaga results mbu baluutinze okubeera independently. Abagamba ba Islamic States be baclaiminze bakoze ekikolwa kino bavuddeyo ne beewaana. Kati jjukira mu Eastern Congo ebadde egenda maaso n'okubeeramu obutabanguko okuva mu zones mu gurupu obw'enjawulo nga bakompitinga okontrolinga territories saako ne sources ezirimu ebyobugagga. Muno nno ezimu ku zo mwe muli Democratic Force, Allied Democratic Force saako Islamic Militant Originally Formed, era nga kino kyafoomingibwa mu Uganda ekibinja kino, era n'oluvannyuma ne kifuuka Alliance to Islamic State. Bano bonna bazze bakola obulumbaganyi mu ggwanga erya DRC nga bagenda mu maaso n'okulwanira ebyobugagga. Era gurupu eno ebadde operatingibwa mainly mu provinces omuli Ituri saako ne Northern Kivu. Era kibadde kinenyezebwa nti obulumbaganyi buno obwe bateeka ku bacivilian saako n'amagye saako ne mining sites, bagamba bandibadde babirekeraawo ng'oggyeko ebigenda mu maaso nti mulimu military operations mu Congolese forces saako ne regional partners. Bagamba nti no bandibadde kale bagenda maaso n'okulwanagana, naye ng'ate abakozi ne sites bazireka kubanga by'ebyobugagga DRC by'oyinza okugamba nti nno byeyina. Local officers bagamba amagye g'eggwanga erya Congo babadde balanchinga operations okusobola okulaba nga baataakinga era nga bagala kukola strike okusobola okulaba nga bakola ambush mu security yaabwe. Naye abasajja babasooseeyo bagenza okuwulira nti ekiri mu Ituri provinces kifumba mutuku. Abasajja strategic move zammwe zonna bazitegedde, bo baakoze eddembala eyaabwe. Kati olowooza ki ekiddirira ku mbeera eno? Ogenda kutandika okuwulira Uganda nga naye ebiyingiramu yeekwasa nti Islamic State eno etandise okutega bbomu. Ogenda kulaba okutega kwa bbomu mu ggwanga Uganda nti batandise okutega bbomu okuliraana ne booda, batandise okubalusa bannansi. Katulina Congo ate eremeddwa obbalwanyisa. Kati nga Uganda UPDF tulina okuyingirawo tukuume bannansi b'eggwanga lyaffe. Kyekyo Paul Kagame kye yabagambye nga bamugamba amajeege mu DRC. Yabagambye nti waliyo abayeekera abahutu bagezaako okulwanyisa bannansi be, era ye lwaki ateekayo amagye agezaako providinga security eri abantu b'ensi ye. Era n'abagamba mumpa garanti singa nzirowinga troops zange munampa obukuumi. Kyekyali ekibuuzo kya Paul Kagame. Kitegeeza buli kimu ekigenda mu maaso n'okukolebwa kuno kiba kyabaliddwa dda, era ne intention ey'omunda ey'okubanga basizinga ebyobugagga nga babiyinako full control yenkiza eri awo. Nagambye oli ku Yugi Updates TV. Nzikiriza nkusiibule obadde muwuliriza mulungi nnyo. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Buli kanyomero kansi mw'osinza obba ng'otuwuliriza nkutumiddeko nnyo. Nja kusaba sharinga. Gwagenda okujja mu comment section nkwaniriza, naye eddoboozi lijja tambula nnyo ng'otambuza akatambi kano ng'osharinze, commentinga, likinga. Mbagaliza weekend ennungi, kansubire nti ebintu bigenda batambulira bulungi. Mweraba.